Mugetufuna ewa Pastor Bujingo ku chachi embeera etabuse endiga z'ekyanze zibanja Pentagon mukatambi kengendo okuberanga nkuzanyira ogenda beranga ensonga ozirabirako buterevu ninga nkusaba subscribing gwe atanaba nawe atanalikinga video gena maaso boti oberenga ogirayiki. So ne sente zitandikirwako okusima omusingi. Salamu alaykum. Sente zitandikirwako nti kampuni eyiwa na kamotoka gaayo batandike. Tetunaba kuziweza. Tetunaba kuziweza. Speed ye tweteekako. Of course yalimu excitement. Ekyokubiri tweteeka ku speed etali yaffe. Twafuna abantu abatasabira wano. Twafuna abantu abata contributing nga wadde 10. Twafuna abanyu b'amalwa ababeereeyo ne batuulanga ku busimu bwabwe ne batubanja Pentagon naffe ne tulabanga abagenda okuzimba akayumba k'obumyu tulina okuteekawo ku speed naye nga bingi ebyokulowoozaako. Sente bw'obanga tozirina ezitandika Yesu akugamba weegendereze kubanga ogenda kuwa abantu ensiko. Tuddemu tusome Luka 14 okuva ku 28 kutuuka ku 30. Kubanga ni kumwe. This is to everyone, not to an organization like a church, but it includes an organization. Kubanga ni kumwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo kigambo ekyo kinene obanga alina ebyokukimala. Mpozi bw'abanga amaze okusima omusingi ekyo kigambo kikulu nnyo. Toteekwa kusima musingi nga butomezebwa. Toteekwa kusima musingi nga liwo pressure etali necessary. Oteekwa okusima omusingi ng'omaze okulowooza thoroughly kubanga omusingi tojja guziika. Kosima omusingi ng'oli ku pressure ya mulabe tojja guziika naye ate ogaddewo activities ezibaddewo buli kimu kivuddewo nga tolina na kiddako. Naye bino byetuzudde kizibu nnyo okutandika omusingi gwa Pentagon nga sente ze tulina teziwera 10%. Ekya sente zeetaagisa abakimanyi bonna bakitegeera n'emyaka gye twogeredde nti twetaaga bilioni 10 okuva 2019 bizze bikyuka. We twogerera singa effectively tubadde tulina sente olwaleero twandibadde ndowooza twetaaga bilioni nga 12. Bacontractors bonna gye bafa bakoma abeetaaga okutandika omulimu guno beetaaga deposit ya 30%. 30% ku buwumbi bwe tuba tulemedde ku 10 baba baagala obuwumbi 30. Ndowooza naawe ze wawandiika mu kitabo kyo ze twakuŋŋaanya teziwera wadde obuwumbi 7. So ne sente ezitandikirwako okusima omusingi, sente ezitandikirwako nti kampuni eyiwa n'agamotoka gaayo batandike, tetunnaba kuziweza. Terevu nnyo embeera yo bwetyo bwekyayimiridde wetwogerera byo ebya Pentagon byandibanga mwanatu biwanvuye. Abadde balina essuubi nti Pentagon egenda kubeera nga etandikibwa okuzimbibwa mwanatu byandiba nga si mawulire malungi olw'ensonga biwanvuye. Nsonga ki? Ng'omusumba bw'ategeezezza nti go amazima sente tezinalabika kubeera nga ziwera. Balinawo busammambiro okusinziira ku sente ezeetaagisa okubeera nga Pentagon ezimbibwa negwa n'okuggwa. Pastor Bujingo ediga lwakuba akyatya kuzaatulira naye ajja kubala ajjako olunaku lumu ajja ku kituuti abagambe basebo ne bannyabo mbadde mbasaba mufulume muvondo mugende kyaki eggaddwawo mu mutima mulungi mbadde nsaba mutambule muvondo kyekyokakyuka kati kyabuzaayo naye buli kimu akikoze buli kimu akikoze ekibayitira okuva ku kyaki bwe mutambule bamuviire
kati jasi yabuza ekintu eki kukeera ku makya kubagamba basibo ne banyabo niyo tegenda kubayo misa paka badeza butabula terefu nnyo kansubire ebigambo by'omukulu Good Life Eddie osobodde okubeera nga bw'otyo obyewulirirako. Tegeezezza nti ekyamazima we bituuse omusumba lujja kukya lumu ayise ekirango endiga zigambe mu ddeeka temudda wano kubanga we tutuuse nti ka pressure kasusse. Ate wali ba social media in-laws be basinze okubeera nga mwanatu bapika ekintu kino. Moreover abatasondanga yadde n'ebibiri abatasondanga yadde n'ebitaano be bali mu kubeera nga bapika ekintu kino ekyokubeera nga basaba musumba Pentagoni. Era social media in-laws mwe musinze okuleetera pastor obuzibu, mwe musinze okuleetera pastor okubeera nga ayina okuvaayo okunnyonnyola lwaki Pentagoni tennazimbibwa naye nga bo bamemba ba church oba baziyite endiga bo tebalina buzibu era tebateeka ku musumba ku pressure mbu ate lwaki Pentagoni tennazimbibwa. Naye ba social media in-laws mwe musinze okubeera nga mukisussa. Kale kankuwe ku ndiga ogyewulirireko. Bo bagamba tebalina buzibu, balina wiringi bo kenyini okwekwatamu ne batandika okusima omusingi. Kankuwe katambi katono nnyo. Musumba fenga bakanyama twewaddeyo nze ne bannanga balala 13 tugenda sima omusingi ku bwereere bwe tufunire ensuululu ebitiyo tufunire enkumbi ngenda kukuŋŋaanya force sima omusingi ku bwereere ebimotoka tusooke tubireke Watowa tunabeera ku Kanani mpaka myaka emirala 5 Pentagoni musumba fe tugenda sima omusingi wabeere yavaayo nga yeeyamye kusomba mazzi. Chief Godwin ajja tufumbira akawunga ku site. Godwin fumba akawunga fe tugenda ebyomusingi kati bitulekere osanga baneeyama bloka n'okuzimba omusingi katugutandike ekyo nakyo kiveewo. Buterevu nnyo oyo nno ye mukulu Coach Ricky kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako. Ategeezezza nti ye nga bwe mumumanyi nti ali mu bintu ebya fitness, ali mu bintu ebyo ebyabakanyama bimumanyi obulungi. N'abakanyama alina bangi nnyo bakola nabo ku gym gy'akolera. Ategeezezza nti ye ne bakanyama be beetegefu okwekolamu omulimu bakwate ekkubo bayolekere akukananirandi batandike okusima omusingi ogwa Pentagoni era mbu tebagenda kusasuza pasta yadde 10. Bo kye beetaaga byebikozesebwa ebigenda okubayambako mu kusima omusingi then pasta ebisigadde abibalekere bo bali wiringi okubeera nga mwanatu batandika okusima omusingi. Embeera y'obwetyo bwekyayimiridde okuva olunaku Pastor Bujingo lwe yavaayo n'alangirira nti ekyamazima ssente za Pentagoni ziganye okuwera abantu ku social media bakaawu naddala abatannasonda be bakyasinze okubeera abaki be bakyasinze okubeera abakaawu. Ba social media in-laws abatannasonda yadde 10 be basinze n'okuteeka ku musumba pressure okuvaayo okubeera nga annyonnyola lwaki Pentagoni tennaba kubeera nga ezimbibwa ate nga abantu basonda ssente. Era singa si ba social media in-laws bo abantu b'oku church kyemmanyi tebalina buzibu era bo tebateeka ku musumba pressure ye y'okumanya ssente ez'akafuniko oba lwaki Pentagoni tennatandika kubeera nga mwanatu ezimbibwa. N'abalala bavuddeyo ne bategeeza nti ekyamazima Pastor Bujingo bwabanga ddala weetaagisa biliyoni 10 for now naye nga waliwo ko eziriwo banditandise n'ezo sinakindi bandizimbye ekintu ekijja mu ssente ze balina kubanga ebbanga libamaze nga basondera ssente eryo ggwanvu be bagamba nti essaawa eno beetaaga biliyoni 10 naye nga tebayinaawo yadde afu yaazo. Kitegeeza kigenda twala emyaka emirala mingi nnyo okusobola okuweza biliyoni 10 ezeetaagisibwa.
kakati abala ne bavaayo ne bawa pasita amagezi nti yandibadde at least akwata ssente ezo eziriwo nayo ezo zennyini ne bazizimbamu ekinkyaki ejja mu ssente ezo baleme kubeera nga batunuulidde kiri ekinene ate nga kigenda twala obudde okusobola okukizimba sinakindi n'okukizimba kigaane balemererwa okukizimba olwa ssente zibatakola ki zibatalina so bandikutte ssente magezi g'aba social media in-laws ge bawa Musumba nti bandikutte ssente ze balinawo kati ne babeera nga ezo ssente bazizimbamu kyaki ejja mu ssente ezo kubanga biliyoni 2 osobola okubaako n'ekyozimba wadde si kyamaanyi nnyo nga kyo kibabaze ekya Pentagon naye era nayo oba ozimbye ennyumba eya Mukama so abantu bwe batwe bagamba nti ekyamazima pasita ye yandibadde ekya ssente ziri ennyingi akijjako nnyo amatu kubanga ssente ezo bazisondedde ebbanga ddene ate ziruddewo okuwera kyokka ezibulayo zennyingi ennyo naye n'abantu ba kyaki balabika nga batajja sobola kusonda kale bayinza okuba basonda nezijja lwawo okuwera zijja twala emyaka mingi ate ngeno pasita ba social media in-laws gye bongera okubeera nga bamuteekako pressure ey'okubeera nga bamubanja Pentagon katulinde tulabe wa gye binaggwera ku mukutu Jika Media kubadde nkusaba subscribing gwe mukwano gwange atannaba kusubscribinga nawe atana likinga video genda maaso bwotyo oberenga ojimpeera like osobola noyitira mu comment section nompa endowooza yo nawe wenna alina kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga buterevu okiyisa wansi awo mu comment section kale n'olw'ensonga eyo munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba